President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate yazze n'ankuba mpya agamba tagenda kuweeza Mwai 7 tagenda muwakadde nakamu kakuwummulamu tagenda kumuwummuza anti okuva lwe yakomyewo mu ggwanga la Amerika yatabuse kati ebintu abikola mu ngeri ndala nnyo ayongera kusoomooza na kwongera kunafuya gavumenti ya Mwai 7 agamba Kyagulanyi nti ye kati akuba bulati anti bwebanga Mwai 7 banka y'ensonga yamuganye okuddamu mu ensimbi awo kiba kitegeeza agenda kuyisa mu jjenje ekkalu agenda kwanguyiriza okumenya gavumenti ya Mwai 7 nayo kuba ennima y'ekigo kuba talina nsimbi zigenda kugulirira abantu nga babadde akola bulijjo era ali wano abuukabuuka agamba nti ebiri mu kooti y'ensi yonna Mwai 7 kati gamumyuse kuba ati ajja kutya atya okubaako ekikolobero kyakola kuba ekikolobero kyonna kyakola kigenda ku likodi mu kooti y'ensi yonna oba bujulizi era bajja kulagira bulagizi nti oyo muteeke mabuusu kati awo omutima gumukankana akatima kamucekera kyemuva mulaba mbu ennaku zino atambulira mu bulletproof glass nga atya bannansi ate babadde agamba nti balina emirembe Kyagulanyi agamba emirembe Mwai 7 gimufuukidde emirembe kati nno Kyagulanyi yakomyewo abuukuula agamba nti ye bye yalabye Mwai 7 gamuwedde dda era agamba nti amuwadde ebbanga ttono nnyo agenda kuba amaze okuvamu eyo Entebbe gy'agamba nti yagibba obuwanguzi bwa bannayuganda era ayongera okugamba olwaleero nti ye omulimu gwe yatandise ate kati mupya gwa kwongera kunyigiriza Mwai 7 muteera ddala ku kisenge kubanga kati n'ensi yonna kirabwa n'omutaayonka ati Mwai 7 ayidde nti omuntu abadde Ssaabalwanyi era ng'akulemberedde eggwanga myaka 37 era ng'agamba mbu yasinze amagye mu East and Central Africa era mbu amagye ge gasinga okulwana era agamanyi n'ogatwala ku kicuba ne gakuba abacuba eyo mu mawanga g'ebweru ne bafunayo omusimbi agamba kati no Bobi Wine nti nno bulijjo byatulimba abadde kanga baana ng'alinga enkoko egamba nti nno nze nina omuliro ku luwonzi luno kyokka mugenda okukolako nga lunyogga lulinga muzira agamba nti bulijjo Mwai 7 atiisatiisa naye kati ensi yakitegedde nti nno talinaamu wadde otwanyi talinaamu wadde obugumu nti nno atya bulala era kati agamba essaawa yeeno ey'okusindika paka Mwai 7 afulumizibwe eggwanga Uganda Kyagulanyi agamba nayoga temutuula temuzikiza mwongere okukola bye mulina okukola mwongere ku buli ky'olina okukola kikole ate kikolera awo wooli togamba ate kanninda omumale okugenda egundi gwe kola bukozi awo wooli ebintu bijja kwekola byokka agamba ye yalese famire empya eno Mwai 7 tegenda kumuleka waggulu kale katusefuna ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga yeewera agamba omwaka guno teguggwako nga Mwai 7 akyatuddemu eyo Entebbe Unzikirize ekirabo kino ekivudde mu bakedi enjume nanyinicho His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Musebo ekirabo kyo kikirase People power! Our power! People power! Our power! NUP! Everywhere! Sokole kimalo okula ku ntebe yange mwana. Nsanyuse nnyo okufuna omukisa okwogerako nammwe. Tuwuliziganye. Nsanyuse okufuna omukisa guno okwogerako nammwe. Nafwe. Omanyi gavumenti ya Museveni kuba Museveni atannyo ekituufu. Ani ayoganirawo nga njogera wacha wewe. Okugezaako okwogera nammwe mujjukira poliisi n'amagye bannemesa okwogera nammwe kuba batya nnyo okwogera amazima mukitegera ani kye kibaddusa mukomere wano temuduka ize zijjukidde kampeyini oli adduka tamayisa adduka
katika mbabuli Ebigambo Bino kubanga babateekamu akatengo kikola ababakumanga muli baavu n'emuti kubanga babateekamu akatengo oli ayinza n'ogamba bo ne mudduka mwenna kubanga babateekamu akatengo kyoba olaba ng'abaana bammwe n'amasomero gye galina okukola nga gabeerere musasula obaba ne babasaba kilo 30 za kawunga kubanga babateekamu akatengo kyoba olaba temba na mirimu ate ne mutadimandinga ne mmaliriza nga babatutte kusakalinga Mwarabu kubanga babateekamu akatengo kyoba olaba kati babagoba ne mu bisenyi gye mulimu omuceere ate babagamba mulimutuukako kubanga babateekamu akatengo kakati mulinga abatali baona musiya mwenjagala babulya ensi yammwe temwinayo. You will never get another country. Temugenda kufuna nsi ndala. Eddwaliro lyammwe bwe lyonooneka manya nti naawe obulamu bwo buli mu ddenja boda bwekuba chances nyingi gy'ogenda kufa. So temukkiriza bafuula basireevu mu nsi yammwe. Museveni naye mumanyi nti sente zonna ze musasula Museveni yazikozesa. Mubadde mukimanyi nti Museveni asipendinga emiliyoni 300 n'omusobyo okugula jasitebe ebisaati byebe biringa essuuka. Mukimanyi nti buli lunaku atali nasiri ya kusaaga buli lunaku Museveni akozesa biliyoni 2. Si buli mwaka, si buli mwezi, si buli wiki, naye buli lunaku akozesa miliyoni 10,000. Miliyoni 2,000. Munaelewa? Kakati njagala mumanye nti tulina ekizibu, tulina okujjako Museveni ne famire ye. Kino tetugenda kukikola nga mulese nambeshe nange feka. Buli omu alina omulimu. Betugera ku makya ne twekyanga fenanga Uganda. Wano ne bambeera mweka abali wano mweka musobola okimala. Solution kambabulire twagenda mu kulonda last time. Wabulira twagenda mu kulonda 2021 nga tukimanyi Museveni abba obululu. Nekubanga twali twagala kujjawo doubt eyo tumuggyeko ne masiki n'abadde bawakana balabe twagenda mu kulonda ne tuwangula Museveni. Nze ndi wano singa common person, ndi wano kubanga yenze president wa Uganda owadala. Naye ekyo tekimala kubanga liyo president ali wano mu ghetto ate nga fake president yatudde mu State House. Ekyo kirina okukyuka. Njagala babulira okukyusa obulamu bwaffe tekigenda kwetagisa parliament, tekigenda kwetagisa kooti, kigenda kwetagisa kwekyanga.
Kwekyawa. Gamba kwekalakasa. Naye temugenda kwekalakasa nga temuli organize. Bino ebintu bye mbagamba bituufu biri mu mateeka. Okwekalakasa amateeka gakukkiriza. Constitution yaffe etuuza okwekalakasa. Naye bamwekalakasa Museveni n'akubayo 2-3 nga tukakkana. Oba nakozesa abamu ku bakulembeze bammwe ne babagamba mulirakisinze. Nze njagala kubaano nga mbataddemu lo. Kimwetaaga kiri kimu bakiyita lo. Mwekolemu omulimu nga mmwe. Making sure buli mukwano gwo gw'olina takolagana na Museveni oba ayagala kujjako Museveni. Bw'obeera nekyaliwo nga tayagala kujjako Museveni, funayo kyaliwo omulala. Obanga oli mu ghetto, obanga oli mwana wa boda, obanga oli mubuuka, naye ng'olina demu ng'awagira Museveni, funa demu omulala. Omukyala bw'oba olina omusajja naye ng'oyo omusajja awagira Museveni, kyala oyo omusajja kuba musulu. Njagala babulira bannange nti tuli wano leero naye tulina responsibility. After 10 years, after 20 years, abaana baffe bano babebi jangu mama. Olaba no bebi. Tukola bino byetukola kubanga mu myaka 10 ono bebi tulina kumakinga sure si akola bino byetukola. Bino byetukola tubikola kulwaffe ne kula generation egenda okuddako. So njagala obbasaba bakyali bange mubeere ebido. Abali mu kwekubaawo mubagambe omulabe tulina eneme omu bamuyita Museveni. Obalana ne munne wano ng'ate akumye embwavu ye Museveni obeeranga emusire alwanira mukomera. So njagala bagamba mikwano gyange tewabaayo omuntu abaleetera meseji ndala yonna. Tewaba muntu yenna ajja n'atugamba nti tulina kola kino oba kino oba kino kuba Museveni tulina mujjako kubanga mubbi ne banne babbi. Njagala obasuubiza nti ffe tetugenda kupowa naye amaanyi tugajjamu mmwe. So bw'owulira njinjala ekyanze naawe kola ki? Bw'owulira ng'embaale b'ekyanze naawe kola ki? Bw'owulira ng'amasaka b'ekyanze naawe kola ki? Naye okwekyanga okwo mugenda kubanga mulina okubeera organize. Olunaku lwaleero dictator Museveni ayagala nakugyawo okulonda president. Ayagala kumakinga sure nti atufuga nga tetulina na choice kubanga twamuwangula dda ate n'ogenda mu kalulu kuba tusobola omukuba anytime any day. So njagala babulira nti ne bwe tulibanga tugenze mu byakulonda tuba tugenze mu byakwekyanga. Tuba tugenze mu ki? So temubeeraawo ne musuubira nti Museveni mugenda kuteesa naye. Temubeeraawo ne musuubira nti Museveni alina omutima ogw'abantu. No, Museveni muyeekera era tulina mujjako nalo. Eyo message njagala mugitwale yonna, mugitwale mu ghetto, mugitwalire bannammwe bonna. Finally, njagala basaba mubeere nga mwekase bannange temweyawula. Temukkiriza kweyawulayawula mu ddiini, kweyawulayawula mu kabira, kweyawulayawula mu kiraasi. Ffenna tulina ekizibu kimu ate tulina solution emu. Ekisembayo temukkiriza kubagula bagenda kujja wano babawe 1,000 kati Museveni talina sapoti akwata mutabani we najja n'abayitamu n'abagamba bakyali bange kambaweyo sente. Eno Uganda ya bbeeyi nnyo okusinga akasente ke bakuwa. Ezo sente zonna zammwe, ezo sente zonna zaani? Kati kusembeza abajjamu omusolo Museveni ze2,000 buli lunaku. Mu nnaku 10 akozesa sente meka? Biliyoni 20. Mu nnaku 10. So ebyo njagala mugende nga mbibulira bannammwe mumanye nti tewali ssuubi ddala okujjako mmwe. Mwekolemu omulimu bwe mulabanga kikuteyo nga nammwe mwekyanga. Tosigalanga waka kubanga ne osigala ewaka bajja kusanga ewaka bakukkireyo. Mbadde ngamba bannange message era manyi muno tulinamu abapoliisi n'abasirikale nammwe muli basibe nga ffe.
ye nyinyi ni wafungwa kama sisi. Muli basire babasasula emitwalo 38 zena bakama nyina basasula 1 million ate nezo ntono. Obango ina muganda omusirikale oba wa polisi njagala olowooze ku baana abafiiridde Somalia. Amawulire gaali gagamba abafudde basinga ne200 ne Museveni kubanga yakwata namba ya 54 bwe yatta abantu baffe mu 18th and 19th of November 2020 yagamba yasse 54 wadde yatta more than 200. Kati Somalia bafudde more than 200 Museveni agamba bafudde 54. Tabawana kitiibwa kikomyewo mirambo gy'abantu giziika. Okay? Ate ne famire zaabwe tezigenda kufuna musaala. So eno message njagala mugitwalira abaana bonna be bakozesa naddala abapoliisi n'abasirikale. You deserve better and you will get better. Our next government is going to pay you better. And after we pay you better, we will demand that you treat Ugandans with respect. Ensonga lwaki abasirikale babakuba, ensonga lwaki abapoliisi babakuba, kubanga nabo balina stress, nabo balya bubi, nabo basula bubi. Tugenda kutereeza obulamu bwabwe mu abapoliisi. Ate okunambala basasula miliyoni yaffe buli mwezi. Saagala kuddamu kulaba wa poliisi oba wa local defense oba musirikale akuba abantu baffe. Finally, kati tugenda temugenda kundaba buli lunaku naye njagala mwenna buli ali wano abeere Kyagulanyi. Bameka bagenda okufuuka Kyagulanyi wano? Obanga ogenda okufuuka Kyagulanyi kandabe mukono gamba ebigambo bino olwaleero gange fuuse Kyagulanyi kubanga kimanyi Uganda si yange, nange nyina omugabo gwe gumu ng'ogwa Kyagulanyi, n'obuvunanyizibwa bwe bumu ng'ogwa Kyagulanyi. So olwaleero njagala tubeere ba Kyagulanyi 45 million. Abo baba tebayinza tusobola, naawe oli mukulembeze enganze tukikole ffenna. Bwe bati Abasudaani bwe beetaasa, bwe bati Burkina Faso bwe beetaasa, bwe bati Tunisia bwe beetaasa, naffe bwe tutyo bwe tugenda okwetaasa. Mwebale nnyo mukumpuliriza, mwebale ddala. People power! Our power! People power! Our power! NUP! Everywhere! Kati ndowooza ne wentema mwana. Kyagulanyi Sentam Robert Bobi Wine obubaka bwe butyo bwawadde bannayuganda nti ebintu kati byakwekyanga. Gamba muno nti tugenda kwekyanga, nti tugenda kwekyawa, tugenda kwekalakaasa. Bigambo bisatu byakwesezza olwaleero. Kugambye yagambye ye oluno olukobawo lyakomyewo lwa nkuba mpya era agenda kunyiga mu Museveni paka nga mutusiza ku kisenge era ne gavumenti egw'ennume y'ekigo nti kati yakakasa mu Museveni ali yala ate akyeyongera okuba yala nti kati naye kamuzoganye eno amunye entebe paka lwanaagiddukamu. Agambye nti gwe ali eyo yonna gy'oli gamba muno mutegeeze nti waliwo ebigambo bisatu. Ekisooka tugenda kunyiiga, tugenda kwekyanga, tugenda kwekalakaasa. Tugenda kwekyawa, tugenda kwekyanga, tugenda kwekalakaasa. Bigambo bisatu byobogamba muno nti tugenda kwekyawa, tugenda kwekyawa, tugenda kwekyanga, tugenda kwekalakaasa. Nti byokka bye bigenda okujja mu Museveni mu ntebe era nga tulina obisimbako essira ddene. Era buli woolaga gamba muno tugenda kwekyawa, tugenda kwekyanga, tugenda kwekalakaasa. Twekyawe, twekyange, twekalakaase asobola okujjawo gavumenti ya Mwami Museveni. Bigambo bya Kyagulanyi Sentam Robert Bobi Wine ng'agamba ebigenda okuyamba eggwanga Uganda okufuna eddembe, okufuna emirembe era okufuna obwenkanya mu byobugagga by'ensi eno. Nti Abanyoro bafune mu mafuta gaabwe, Abakalamajja bafune mu byobugagga biri mu ttaka, n'abalala bafune mu byobugagga ebiri mu bitundu byabwe naye nga tebibbiddwa famire mu, tebibbiddwa just bantu buntu abeenoonyeza ebyabwe abatafa ku bannayuganda, batafa ku bannansi nti kitajja kukikkiriza. Kati obusungu bungi weebuli, bintu byakwekyawa, bintu byakwekyanga, bintu byakwekalakaasa. Kagambe muno naye akagambe munne akatambuze nti kati omukulembeze agambye twekyawe, twekyange, twekalakaase. Tugenda kwekyawa, tugenda kwekyanga, tugenda kwekalakaasa.
kati ekyo yebe nfuuka eŋŋombo gye tuba tutambuza ffenna wano ne wali okutuusa bannayuganda buli wanagitegeera nti kati sawa yakwekyanga yakwekyawa yakwekalakaasa paka tujja ku Mwami Museveni agambye tewaliwo kakodyo kalala keeko kwekyawa kwekyanga kwekalakaasa Mwami Museveni ajja kuba tulabyeko nnyo ate kino amagezi gano munnamateeka we Omumerika yagaleese n'agamba nti Mwami Museveni atalina option bbiri zokka bwe ziti ate zonna gy'azidda either way zimuggyako nti bannayuganda baveeyo mwekalakaase mu ddembe mu Uganda yonna Mwami Museveni wavayo n'abakubamu amasasi n'abatta kkooti y'ensi yonna ejja kugamba akwatibwe bw'agamba nti kabaleke ate okukwatibwa mujja kumalira mu State House mumuggyeko kitegeeza either way tayosigala either way tawona kati naawe ngoma wegenda okutandikira ekule buli munnayuganda atandika ate okuteekamu amaanyi amagya okulaba gavumenti gavumenti ya Mwami Museveni evuddeko ate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akikwatemu kale mbaagala nnyo mwebale mwenna abaddeko mwebale kutwagala Mukama asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tuwayo ebigambo mweraba